Kenya ekipya kyandikira ku Kenya kye bakoze NUP oba oludda oluvuganya gavumenti mu Uganda eddakiika emwemu luyigamu ki? Ekisookera ddala waliwo omwami ow'ekitiibwa Mpanga mukulu nnyo Emmengo awo yagenda n'aweby'ettaka neyendooza n'okwatonidde wange yagenda n'agamba nti mu Uganda muno lwe tulifuna system mu luzungu yagamba spine ndowooza esobola okuwulira obulumi bw'abannaffe lwe lunaku lwe tulizuukuka emirundi egisinga wekigwa ewange goga zikasita neebaka ku tulo waliwo abantu be nagambako nali nkayanako n'abazeeyi waffe Masaka yambanga mwatugamba nti mwebaka ku tulo kati olwaleero enjala ebaluma n'otulo temusobola nakulya tusiike n'otwa boyiro temutusobola kuba n'omuliro temusobola kukola ki kugukuma. So kati ekyabadde Kenya wane Uganda ekikireetera okuba obuzibu nti tetunnafuna nnyo n'ava system eyo nti bannaffe mu Northern bwe bafuna obuzibu nze nsobola okuyingira amagye ng'ekintu testi musaala wabula ngenze kulwanirira bannange mu Northern munnange we bamukwata ne bamusiba wadde si muganda wange nsobola okugenda ku street ne neeyiwako nga neekalakaasa olw'omuntu gwe baasiba kitegeera ekintu ng'ekyo. So kati ate ne tugenda ne tufuna obuzibu obulala ekireeta ekintu ekyo ky'oyogerako eky'Abannakenya kye bakoze ffe okuba nti kizibumu sigambe kizimbwiza mu tukiyigamu ki okukiyigamu kale kyonna bwe kibeera naye buffe wano challenge gye tuyina waliwo ekintu Museveni kyakoze overtime simanyi buzibu obwo ggwanga lyaffe ligenda divaamu. Museveni we yajjawo civic education oba civics mu masomero abantu aba bulijjo ne batamanya mugaso gwabwe mu ggwanga lino kyaleeta obuzibu bw'amaanyi. Tuzze ebiteeka bingi biyita mu ggwanga lino omuntu wa bulijjo yaani ebitukosa atategeera kintu ekyo bannansi ffenna ng'otwalidde wamu n'abantu abatukulembera because you cannot be as good as the people you elect. Nze era ngenda n'enkinenyeza n'abantu emirundi egisinga bino bye tulonda nga tukyamuukiridde n'olonda omubaka wa parliament atasobola kusoma ministry policy statement n'olonda omubaka wa parliament n'abayenale bangi n'aba-NUP togenda ginenyeza kintu kino mu myaka 3 ena gye yakabaawo yalekawo abasajja teri yabalekawo ebyobufuzi bino teri agenda kukwata kintu kukikuteera ku sowaani olwanira ekifo kyo yateekera abantu ku sowaani kitokera kyenyini era abatalina gye tumanyi oba bavaamu abaana abamu ebimu ku bibayombya mu NUP olwaleero ebireeta obuzibu nti okuba nti olwayo tweyawula n'abakulu baffe bampuuga bwewawo nga experience yabwe twali tugyetaaga ne balina ebyabo olwedde bye bagobereranga emabega ffe bye twasanga olwaleero nti ki dakiika emu eweddeko tenaba gwanyingirira kati obutabeera nawe tukozesezako edakiika kye tulina okuyiga mu Uganda wano okusookera ddala okusoma ffe abatakisobola tutunuulire nnyo abantu betuteeka mu bifo ebyobukulembeze nga bamanyi eddakiika yawe giyingirira nga bamanyi ebintu ebigenda mu maaso naye nga bakiikirira interest zaffe nti katugeze olwaleero wembeera nga nina karakita ng'ey'abano ba MP be bagamba bateeseza mu korido kirungi kubanga ekola amawulire etambuza message yebeera buli wamu yekola ki TikTok etambula bikola bitya naye kweyo karakita munneetegerezenga nnyo nti nsobola okugattako kiri ekyokuyimirira ku floor ya parliament n'endaba ebintu olwaleero kyova olaba nti ne service award abalwana ne tulwana tugirwanisa abasajja ne bajjayo nti yayitira mu budget bebano
Okisege era yayita naye nga basajja tebagiraba ate bali bona be bagala obuzibo bwe tufuna mu Uganda kyobula nti tetusobola omaze n'omaliriza bulungi kyobula tetusobola oba kituzibuwalira okutuuka ku Kenya kye yatuuseewo. Kenya abantu betuma baddemu bamemba ba palamenti abaana be balumbya abakulembeze baabwe anti sibe kiri abaana balumbya abakulembeze baabwe bali boonenya information eno esooka neeva mu bakulembeze eva mu media olwalero ogenda n'otunula programu z'ama TV ezisinga bataba mu byobufuzi ebyakuleekaana buleekaanyi bali mu music bali mu buzannyo bw'aba Philippine obwazanyibwa mu 2000 bwe batuleetera mufo ky'okuleeta n'emizannyo gy'abaana gye bali mu kuzannya kati ebintu bijabuludde eggwanga nga kiviiridde ddala mu kusoma ne mu media ne mu bakulembeze dakiika emu owulire oyo kya akozeseza sooka otuwulire nkuwadde eyokuna kale olwaliro ekiri Kenya nga ggwe omusajja balina akabondo akazimba ne kaleeta abakulembeze batambule nga bwe mwagala asobola okujjako obugulumizi ekyabadde Kenya ekiri Kenya olwaleero okimanyi bulungi okiyigamu ki n'akabondo ko kati kwo kakiikiridde wano kakati Kenya yabeerako mu mbeera gye tulimu Moi nga waali Moi yalina mubi nnyo okusinga Museveni Moi yali mubi naye baakola batya ab'e Kenya kye baakola bamukaako kye bagezaako okusomesa eggwanga lino batya nti Kenya we baali bagenda kuba Moi ekigo baakiriza opposition forces okwegaata mu kwegaata okuba n'amaddala otali kwa bukuusa Odinga yali abadde mukomera nga opposition kwegamba gotubagala kati Kyagulanyi nga yayokya naye Abannakenya bagamba nti Odinga gusinga naye bwe twagala kujjako Moi togenda kubeera candidate tulina okunoonya omuntu anakumaakuma revolution eno ng'abantu bonna bamukkiririzaamu okitegedde waliwo kijana Wamalwa balinga bana ne bamaliriza nga balonzeeko omu ekibaki ebintu byonna bebiri e Kenya nti byatandikira mu constitutional reforms nti Kibaki we yawamba we bajjako Moi kuba bano bakola forces Moi ne bamuwangula naye we yamanya nti kijja yennyini teyesimbawo n'ateekawo omuntu ne bamukuba akalulu aleme kufa nakyo naye yagamba tuteese temunsibe ne Museveni oteekayo embeera n'adduka naye abantu abatulimu betuluza nti opposition abakolera gye tebatola kutakawo mbeera eyo naye mwe temukola anti wuliriza kati ekikubya mpuuga kati nenjogera gwe nojjamu mpuuga we yatambula eggwanga lino n'ategeeza abantu twetaaga electoral reforms zigende mu parliament ng'ayimba ebyo ate bakolera tebagaita reforms n'afuuka ekizibu kye bali omusajja yeetunda ayogera ebyamagezi akola bw'ati ebigenda otubbulula esaawa eno ffe nga tonaba kuteekawo mbeera egatta forces nga bali we baakola ne mugamba nti kati baani abaagala okubeera abakulembeze namba 1 Kyagulanyi namba 2 ngwereeta abakulembeze ba bibiina kuba sijja kuteeka mu mpuuga kuba yeeta n'abakulaga interest tyagala kwesimbawo tubimanyi naye kali naye katumuteekewo kuba kati abamwagala balabise nesaawa eno ngamba ezimayiridda mpuuga ezimayiridda era nze webagamba nti muleete amanya bweteekayo kuba ndaba atukkirira ate yatugambye abisobola byayogedde kakati tulina okuwa Abannayuganda omukisa ffe abagamba nti twalwanirira nkyukakyuka tuteekewo embeera ewuliziganya ekisookera ddala abantu ba Uganda balina okwejja mu kino Kenya bo we beegaata
luli moyi yabalongeranga kwa 20 yawangulanga kwa 2 20% kubanga bali tebegata oli naja natwala 2 noli natwala 2 bwe bagati gofunye bwo wangulirako moyi yafuga ebisanja bili nga wangulira ku 25 kutegede kati wano waja tugate forces tweto omuntu omwe akube moyi nategera nti banguddemu nadduka Kenya tebabadde bane byafuzi bebe ba ati kati kuwulira embeera eriwo kati nti bwe bamala okola electoral reforms ne bakola constitution nga nzibu oyo Ruto niwe fula nti ndese maji nkoze eki enkyalo ekute inzo omusiba era naye akimanyi amateeka ge Kenya kati gakola ebitongole byemalirira omulamuzi yemalirira poliisi yemalirira amajje gajje ku street nayo inzo kwesanga nga kamanda w'amajje agani kuba yemalirira akolera mu mateeka ajja kukolera constitution kati emeteeka tiringa sibalinga bawano kati Kenya awo yatuukawo kati tulaba kutuukawo kati ife weewaayo weewi ne bana abaana bewaddeyo bwewe kubanga ati naye bewaddeyo nga nawo muli bakimanyi enti olaba etteeka ligamba nti poliisi ikolesa reasonable force ne golaba Kenya omwekalakasi ne poliisi bente nozo tuwa poliisi naye ze kwekalakasa tebasse bantu Kenya babatidde mu kizimbe mu kizimbe si ku street bantu lwaki babatidde mu kizimbe ate kati babadde bagala okutta abapoliisi abapoliisi babadde betasa bwetasa ennyumba bagikumyeko omuliro bagala kuyisawo bantu abali mu kizimbe okola kyabo oyagala kutaasa abantu 2 bali mu kizimbe kyejagala okumanya mu ekyo ono aze ayagala lwaki tomukube esasi mukulumia kyembuza abalala kyembuza amateeka agajja agaswana okusiba president kati wano tegali andira kwa amateeka agajja agaswana okusiba president Uganda constitution mwajifuza bebananyiri mateeka agasobola okusiba president bebambe babage bebaleta ekiwanbeteeka bebaleta etteeka eryaviiriddeko abantu bano okubeera nga bava mu mbeera president yakola omukago n'ebibiina ebirala ne bagamba nti ffe tuli mu bukulembeze omukago si kibiina kye naye omukago ogwo kati obeera president ng'olina poliisi gyagala okuyisa parliament oyita abantu bo n'obamatiza Museveni kyakola okwakasinga n'abagamba mujje entebe n'asooka ayogera nabo njagala kino tukijjewo ye n'abawa ne ssente eri naye atwita ababe n'abamatiza nti twagala kuyisaawo kino kati ababo bamatira ate ng'olina bangi balina parliament 2 balina senate n'eno parliament kati bw'olaba nti mbirina byombi bijja kumpisaawo ng'oleeta ekintu kuba omanyi tulina support kitegeeza ne Kenya nabo ate nabo si lwakuba nti etteeka B nga woyagala okulitwala nti B nawo balina political agenda enti Ruto tetusobola kumukiriza kufuga Kenya kumalako myaka 5 era kugina 3 gyavuze oba giri 2 kitundu avugisa mpaka manyi agenda yawe ya kumulemesa kale bekwata kata akatono so kyotegeeza nti no lindako nenga agenda yawe kyotegeeza nti ya president dineteeka eryajja erinyigiriza abannakenya lindako etteeka eryajja erinyigiriza abannakenya okutuuka okwekalakaasa okubina ebiriwo abaana abavubuka okutuuka okwevaamu ne bayimira ku nguudo nti kyogamba nti bano Ruto baafuga nabo baaliwagira nga balina ekigendero ky'omulemesa abantu era baliwagira bisobola okubulula gavumenti yaabwe bakole ebintu ebinalabisaako ndowooza akalwa kaddako kuba Kenya eri mu kukola ebintu bingi naye byetaaga ssente ze ssente singa tuzisasula nga waliwo ebikolebwa nga Kenya oyinza ogamba katusasule naye ate bano bamanyi tewanabikola ajja kuba takwatikako kakati nabo balina okulemesa ono okubikola akati wayisa etteeka nga beekwata ku tteeka naye ng'agenda kukuba mukulembeze kumulemesa byabufuzi bidi eno mpanvu oba oyagala okulaba akatundu akaddako eyo osobola okukona waggulu awo ogenda kuba okalaba